Yakobo essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Abooluganda, temubanga na kukkiriza kwa Mukama waffe Yesu Kristo ow'ekitiibwa ate ne muba n'okusosolanga mu bantu. Kubanga bw'ayingira mu kkuŋŋaaniro lyammwe omuntu alina empeta eya zaabu ayambadde eby'obuyonjo era n'omwavu ayambadde enziina n'ayingira, nammwe ne mwaniriza ayambadde ebyambalo eby'obuyonjo gwe tuula wano awalungi, era ne mugamba omwavu nti gwe yimirira eri oba tuula wansi awali ebigere byange, nga temwawukanye mu mmwe mwekka ne mufuuka abalamuzi ab'ebirowoozo ebibi. Muwulire baganda bange abaagalwa, Katonda teyalonda abalina obwavu obw'omu nsi okubeeranga n'obugagga obw'okukkiriza n'okusikira obwakabaka bwe yasuubiza abamwagala? Naye mmwe mwanyooma omwavu. Abagagga si be babajooga ne babawalula bennyini ne babatwala awasalirwa emisango? Si be abavuma erinnya eddungi lye muyitirwa? Naye bwe muba mutuukiriza etteeka lino eriringa kabaka w'amateeka nga bwe kyawandiikibwa nti, oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Mukola bulungi, naye bwe munaasosolanga mu bantu nga mukoze kibi ne musingibwa amateeka ng'aboonoonyi. Kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna naye n'asobya mulimu ng'azzizza omusango gwa gonna. Kubanga oyo yayogera nti, toyendanga, ate yayogera nti, tottanga. Kale bw'otoyenda naye notta ng'ofuuse mwonoonyi w'amateeka. Mwogerenga era mukolenga bwe mutyo ng'abagenda okusalirwa omusango n'amateeka ag'eddembe. Kubanga omusango tegubaako kusaasirwa eri atasaasira, naye okusaasira kuwangula omusango. Kigasa kitya abooluganda omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa? Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola? Bwe wabaawo owooluganda omusajja oba mukazi nga bali bwereere ng'emmere eya buli lunaku tebamala, era omu ku mmwe bw'agamba nti mugende n'emirembe mu bugume mukkute naye ne mutabawo omubiri bye gwetaaga, kigasa kitya? Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza nange nnina ebikolwa, ndaga okukkiriza kwa awatali bikolwa byo, nange olw'ebikolwa byange nakulaga okukkiriza kwange. Okkiriza nga Katonda ali omu, okola bulungi era ne baddayimooni bakkiriza ne bakankana. Naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kye kugasa? Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa bwe yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto? Olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye, era okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kimubalirwa okuba obutuukirivu, n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Mulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa bikolwa so si lwa kukkiriza kwokka. Era ne Lakabu omwenzi bw'atyo yaweebwa obutuukirivu lwa bikolwa kubanga yasembeza ababaka n'abayisa mu kkubo eddala. Kubanga ng'omubiri awatali mwoyo bwe guba nga gufudde, era n'okukkiriza bwe kutyo awatali bikolwa nga kufudde.